Yeah, this is tukyakola budde kiro budde kati bukidde tukyakolera ddala emirimu bintu mbiraba bigenda byeyongera okujula. This is the next step. Yeah, BGP events. Twebaka twagala obudde bukye already bukedde tubeere nga waaka yeetumaliriza. Yeah, this is this is Sheraton. Yeah, Sheraton Hotel, Kampala. Yeah, we're just doing a good setup right here. Yeah, for my sister, hey, Jolene Rondo. Congratulations, Jolene Rondo, class of 2024. Now, this is a graduation party. You see, nzolooza mbaga. Bannange nzolooza mbaga. Tuli wano tumaliriza, nja baterayo ka setup akasembayo, omukolo buli kimu kiwedde. Tukyakolayo tuba tukola obeera bigundigundi bwebiti bibokisi ebibeesi biba tetunnabisetinga naye ebiba bwebiti so naye omukolo gye guggwera nga buli kimu kiri seeti. Muno mubeeramu mataala mu mataala omwo zino glasses kwegamba mataala mala tubeera bintu butu bwebiti naye gye biggwera muganda wange akawaaka naawe okatunuulira olaba oyinza okugamba eno mbaga. Kwegamba buli mukolo gwonna tugufuulira ddala ekintu ekyenjawulo. BGP events bw'otukwasa omukolo gwo tewejjusa. Yeah, just find us at 0703356033. Ffe tubeera wano n'ebintu tukubakuba wano ebintu buno bukonsepti tuzimba buzimbe. Tukola ebintu tubeeramu ne langi, tusiiga langi, tulina zi PVC. Kwegamba ojalaba waaka ng'awedde setup esembayo omanye nti ddala omukolo twagwetegekera. Neebaza nnyo omwami Rondo Johnson, daddi wange oyo. Mukama atukuumye ebbanga liyiseyo ampa emirimu neera yampadde omulimu omulala ate ogwa muwala we nga graduatinze in law. Jolene, congratulations Jolene. Yes, congratulations Jolene. May God sees you goodness. Yeah, this is my son. That is my son. Everyone is working here. Tuli mu Sheraton eno. Sheraton ffe venue oba otutwala ku venue yawa byonna tujja bikola, tujja kukola yonna gy'obeera otututte gye tujja okukoleranga tulabe nti omukolo tuguweesa ekitiibwa. Yes, she did it. Welcome to Jolene's graduation party. You see a class of 2024. Wow, she has done it. Congratulations. Yes, this is BGP events work. Tukola ebintu ebyenjawulo, tukola decoration, tulina ba ushers abakola ku mikolo, tulina music system, tulina aboogezi,
tukwata ebifaananyi tukuba ebifaananyi n'okukwata vidiyo ate nsobola okukumanagingira omukolo gwo bulungi. That is the management and planning services. We do find for you bridal cars. Yes, we do find for you venues, good venues according to your status, and catering services. Kwegamba otukwasa omukolo n'owummula otukwasa omukolo n'owummula n'otaddamu kufuna any stress of any function. N'otafuna stress yonna gweotukwasa mukolo n'owummula, tusobola okuhandolinga everything. Tuhandolinga everything just now. Tulina buli kimu. BGP Events yafuuka ensonga mu ggwanga nti twajja kukola, tuli balokole abamanyi kye bakola, kye tukola tukyekakasa. Kwegamba tulina okwesa Mukama ekitiibwa, tulina okukola. Mukama abawe nnyo omukisa. Nja baweereza akasembayo, but you can find us on +256 703 35 6033. Yes, you can find us there, BGP Events, in Jesus' name. And you can find me on all social media platforms. Nagenze ne ku TikTok baneteekayo Blessed Event Planner. Facebook gyendi Blessed Charles BGP Events. Blessed Charles BGP Events. Ku YouTube platform yeeno. Instagram Blessed Charles BGP Events. Yonna tujje tuli tuweereze Mukama mu linnya